Kuchenda byo olwaleero misinde gya Kabaka mu Lubiri e Mmengo. Weevu ekyasitandinga era Bobi Wine akyali w'amaanyi. Nabagamba katulinde emisinde gya Kabaka. Tulaba abavubuka bano ababadde bava mu Buganda. Wawe batuuse mu maanyi gaabwe mu Buganda. Naye ekituufu kyennyini Bobi Wine akyaliko ku ground era gwowe naale mu nkulabula bulabuzi. Toteeka sente zo mu 226 mu Kalulu mu Sentulo. Bagenda kukuliira bwerere. Gezaako Soroti, Ajumani, Mbalala, Pakwachi, ebitundu by'eggwanga ebirala naye wano akasajja kasyasitandinga strong. Ndabye okuyaayana kw'abantu ne groups zonna eziyingira Olubiri nga ziri politically motivated. Nga ziri ku kintu eki mwoyo ogu Bobi Wine. Ng'abantu tolina bw'oyinza na kubannyonnyola nti President Museveni ye yazza obwakabaka buno ye yabuzimba. President Museveni ne Jennifer Musisi be baakola ekkubo lino ne bateekako n'ebigala byebyo ne bye mulaba ebyokwewunda okulaba nti obwakabaka bufuna ekifaananyi ekinyirira. Nga tolina by'oyinza kubyogerera. Ekitegeeza abantu temubasomeseza kimala, temucommunicatinga n'abantu oba temubakoledde. Erinnya lye NRM libadde terina we lina kuvugibwa. Libadde terina we lisobola kwogererwa wadde akaama mu Lubiri. Mbabuulira era mbalabula. Weevu ekyasitandinga ekyali strong mu Buganda. Muyiye amalala. Temuteeka sente zammwe mu Kalulu owe NRM 226 wano mu Central bagenda kukulya. Nze mpimyemu ku bavubuka ab'engeri gye badde bavuma Kabaka n'amaanyi ge bakyayina Mmengo. Ndabira ddala nga bakyaliwo. Eyo yiriyadi tejensobola okukuwa ku kyendabye. Mmengo ekibadde mu Lubiri Mmengo kyekyo. I have verified Bobi Wine akyali w'amaanyi. NRM you need to work harder okulaba nti mumatiza Abaganda n'okubasomesa nti ne bye mubeeyagaliramu ne Kabaka waabwe mwaba muwadde emirembe mwabaamuza tebamanyi. Bagamba nti mpola mujja kukkiriza anti mwawakana nnyo ne mugamba simanyi agwamu talina bawagizi ate bahooligans bigambo bingi byogeddwa naye finally mujja kuwulira nga ate muvaayo agambye atya agambye akkiriza nti mu butuufu omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nti amaanyi alina mangi. Era waddabe NRM amagezi n'abagamba nti oba oliyo munnange ng'obadde okusuubira kuteekamu akasente ko weesimbe mu Central nti ezo nyonoone biveeko. Bwe bityo munnange we bitambula kirungi okukkiriza ate munnange wavaayo n'okkiriza bagamba nti ekintu olaba nga mu butuufu bakusinze kkiriza tegundi ansinga so yavuddeyo nakkiriza. Awo nno tutambulirawo nga tweyongereyo n'amawulire ag'enjawulo. Omwana mulenzi amanyiddwa nga Fiki Gaza nnaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti kwejja emisango egy'envunaana egiriko ez'obubbi. Biibyo byonna nayo tujja kuba nga tukutwalayo mpola otegeere bitambudde bitya bigenze bitya ye abange ani akirimu era bajja muwa bail oba nedda mpola ebyo nayo tujja kuba nga tutuukayo ate munnange byonna nga biri awo. Nakolwegulo gabadde Kabaka birthday run naye omukulu avuddeyo n'atabukira Katikkiro Charles Peter Mayiga nti abange Ssaabasajja nga yabadde si musanyufu neŋŋamba mbwatubuulire lwaki Ssaabasajja teyabadde musanyufu. Njo Ssaabasajja Kabaka aba asanyuse nawulira ku bantu benjala olaba akatambi kano omulaba taseka wadde okusekako wadde akaseko. Tugenda kubali ebiwanvu bingi nnyo. Bwe tuvaawo awo tugenda ku nsonga endala. Lwaki mbalaza ebintu bino? 1 Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu nagibanyonnyola.
Yoseri Geneti ne banne saakula bafera bali Mengo bakola enteekateeka yonna eraga nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera efuga Buganda ddokola ekintu kyonna. Yensonga lwaki muga akasajja lwaki takagoba ebintu bino bikyayita mu mateeka. Sande wede nakunnyonnyola nti bateeka kyemba z'abalamuzi oba z'abalooya mu Bulange Mengo okukyusa ebipapula byonna eby'amataka ebyaki byonna nga Mayiga abikoze. Ssaabasajja Kabaka bamuteekako ekiwandiiko nti tali mu mbeera nnungi, yayita Ttembo. Wabula abasawo be bonna okwetola ensi yonna bakola ekiwandiiko joint declaration eraga nti Ssaabasajja Kabaka tayitangako Ttembo. Wabula bano abaami okuli Mayiga, David Wasajja, Agnes Nabaloga, Sara Kagere n'abalala bakola ekintu mu mateeka ne bamuggyako ebintu bamuggyako ekitavu kye, bamuggyako kuba nti alina ekintu kyonna kyakola. Kati n'essaawa zino akyalagaana ebintu ebyo mu mateeka y'ensonga kyaliwo obuzibu obwo. Wabula kyenjagala obajjukiza nti mbawo ekyokulabirako bingi nnyo okuli ekyakitaffe Mohan Kiwanuka owakabazi kubiri ne Oscar Industry kyebamukola bano kye baali baagala okukola Ssaabasajja Kabaka. Naye mu kwasama kwaffe n'okuleka n'okuexposinga abantu bano kyetutalimu okwetegereza munda eyo okuyingira tulabe ki ekigenda ogenda mu maaso. Kati musajja wattu akyali mu mbeera eyo mwali. Naye ekizibu ekiriwo kikino. Wasanya Karol Charles Peter Mayiga akozesa kituyita advantage mu Luzungu oba bwannakigwanyizi oba okwegwanyiza okukola buli kimu ekisaana okulabisa nti ye nannyini buyinza obuli mu Buganda. Ebigambo abyogera bw'ayagala n'akyaza abalabe ba Buganda n'abakola buli kimu kye baagala mu Buganda. Bino biviiriddeko Ssaabasajja Kabaka okutunula obusungu n'anyiiga naye nga talina kyakola olw'ensonga nti bw'anaayogera ekigambo abantu abamu tebajja kitegeera. Jjukira nti NRM kennyini era yacyankalanya Obwakabaka bwa Bunyoro, yacyankalanya obwa Kyabazinga, yacyankalanya obwa Mumbere n'abala bonna ne mu Buganda bw'atyo bw'akola. Kati Wasanya akola ebintu byonna okulobisa Abaganda nti yatwala era yafuga Obuganda. Wabula ekyembi oba ekyennaku ekiriwo buli muntu yenna avaayo kwagala okulaba okutereeza ensonga za Ssaabasajja Kabaka bw'atalusulamu kaba akomekerezebwa atiisiddwa okutuuka ku ssa eritaddamu wadde okwata essimu. Entalo eziriwo ez'amataka zonna n'okwagala okuswaza Ssaabasajja Kabaka mu lulyo olulangira ndi wano okutegeeza abalangira n'abambejja. Ekizibu ky'Obuganda si Ssaabasajja Kabaka. Ekizibu ky'Obuganda ye Museveni gwe mulowooza nti abayamba kubanga ekigendera kyammwe kyakubasirwaza batwalako mataka. N'olutalo oluli wakati lwomulowooza nti luli wakati wa Buganda ne famire ya Ssekabaka Daudi Chwa olusi lutalo. Mayiga, Museveni, Geneti, Muhoozi, Samu Mayanja be bali mu kintu kino kyonna baafunamu kakiriki kabwe akaabalangira abaagala okulyankuzibwa okutandika okukola byonna ebiswaza Kabaka n'okumulaga nti talina buyinza wadde nti n'ettaka lyesibako nti alyesibako lye nti sirirye. Wabula ekyaliyokko obuzibu butya. Wenzijidde ku mpewo wiki eno nabaddeko n'okunoonyereza ate abalangira n'abambejja ba famire ya Ssekabaka Daudi Chwa baakizudde nti waliwo abazannya omuzannyo okukyayisa Ssaabasajja Kabaka n'okukyayisa Obuganda. Yaani ye Wasanya Karol Charles Peter Mayiga era tebakyalinya mu kimu. Kati wano wensabira mwenna abalangira n'abambejja kibakakatako okuddayo ku nnono yammwe ey'abalangira n'abambejja munoonye butya omutuuka ku Ssaabasajja Kabaka mufune ekigango kyammwe eky'olutuula. Buli omu yeeyabize mwana munne, buli omu yeeyabize muganda we. Ensonga zino muziggyemu Abanyarwanda b'Abaganda mannya. Mayanja ali Muganda mannya. Wasanya Karol Charles Peter Mayiga Muganda mannya. Mumugenda sigalawo. Bazzukulu ba Kichwa bagenda sigalawo. Bazzukulu bamu tebagenda sigalawo. Naye banaasigalawo batyanga obuyinza bwonna obw'amataka n'obuyinza bwa Buganda ate mu butaddemu Abaganda mannya abakyankalanya oli olulangira. Golooza lwaki tebakkiriza kulaba Ssaabasajja Kabaka? Lwaki lipooti ze bamuleetera zikwatagana muze musuubira nti ze muziwandiika? Ekyo kyonna mwandibadde mukitegeera. Muwandiise lipooti zonna kati kambabbireko abalangira n'abambejja. Buli alipoota gye mukulukuunya omukugu w'ebbaluwa n'olukangagga lw'ebintu byonna ebiri mu bbaluwa zimba mulukulukuunye tezisukka wa Mayiga. Ne gwe mudiringa naye gwe mugamba nti tulina ensonga eno. Buli babankaluwa gye muwandiika ebyama bye muteekamu olukangagga lw'amataka okwemulugunya kwammwe kwatula mbwati
n'agamba okke wano mbadde mugamba bwe muti kankole bwe nti addira amaanyi gammwe ge mwandibadde mukozesa n'ebyama byammwe kwasimba essira ate okubakyankalanya n'okubasigira ekifaananyi nti muganda wammwe atudde ku nnamulondo mubi ng'asinzira mu bbaluwa zammwe zennyini ze mumuwandiikira. Munnange mubiwulidde ate njogere tindeke ki ate ndabagamba nti kasita munnange tekyatija Fred Kajubirimbu yayogera mba sina kyenzaako era mba sina kyeŋŋamba ate munnange yavuddeko eyo n'aleeta bwino ku ine bantu w'ebusoga ne ŋŋamba munnange nange kandobawe. Oyinza okugamba tomumanyi yoyo ine wammwe w'abantu yoyo ng'afumbiddwa eno si movie nti baazanya documentary no. Mukazi mufumbo era tadivorcingangako awo ge maka gaabwe agawa ag'e Rwanda mugategedde bulungi nnyo abamu ku bafamily members bategedde bulungi nnyo wano yono gwe mumanyi Uganda yoyo gwe mumanyi wano e Uganda yoyo gomanyi wa mu Uganda. Alright. Kati bwe mala okuteekateeka embaga eyo omusajja asinga obi mu Uganda kyabazinga ekintu kino andibadde takiyingiramu era yali akivuddemu wabula wasangako Charles Peter Mayiga yakola kyamaanyi nnyo okugenda okufuuka mediator ate nga y'omu ku bantu abaleeta ine bantu wasangako Charles Peter Mayiga yakola kyamaanyi nnyo embaga ey'okubeerawo n'okkaka kyabazinga era kyovula n'embaga yagiyingiramu nnyo okubeerawo. Bibyo biwulidde mbone bya kyabazinga wa Busoga mbu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mbu yali akirimu era yali in between oba oyinza okugamba nti yakirimu mu makati nga yakikwasaganya abantu bano kubanga mbu abafe. Nga munnange tuvuddeko eyo ne tweyongerayo n'ebigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda omwana nga asinzidde mu UAE avuddeyo n'agamba nti baganda bange mubeere beegendereza nti obutwa busuuse mu UAE. Munnange aleese bwino. Buli muntu awangalira mu bed space tandika okubeera omwegendereza ku mmere gy'ofumba. Si buli muntu gw'olaba nti akwagala. Abantu bangi batulinako obukyayi naye nga takumanyi temulina kibagatta mweraba bwerabi naye omuntu nga kulinako obusungu. Nina omukyala afumba mmere mu Dubai wano mbava kwogera naye omuntu yakutte n'ayiwa Clorox mwena mumanyi akuuta ebintu n'amuyiwa mu nva z'afumba. Enva ezo z'afumba azifumbira abantu koze omukyalo oyo atunda mmere agipaakinga n'agiguza abantu naye oli yakutte Clorox n'amuyiwa mu mmere mu nva such that buli waziwa atuukako ekikyamu bisobole okudda bimukyukire. Olw'okuba ono tomwagala osazeewo n'emmere gy'agenda okugaba ogiteekemu Clorox katisiti atta abantu kimuddire akosa abantu kimuddire bono obukyayi mubujjawa mubusuubulawa. Omuntu w'otuuka okumukola ekintu ekifaanana bwe kiti yakukola ki ekisinga okwewuunyisa abaabimukoze ba mu nju gy'abeera nabo because bamuwalana mbu lwaki afumba emmere nga talina layisinsi. Kankubuuze layisinsi ya nnyoko ya kitaawo okuba ne layisinsi oba tagiyina gwe kikwatirako wa kale bwakeera ku makya n'akola layisinsi leero gavumenti erina ssente zegenda okuwaako gwe omutemu ogugwo. Oba oliye yafumba salawo yafumba emmere mukama n'amubulesinga n'ayitawo n'afuna riziki gwani akuganya okutandika okusinga omuteekako obukyayi n'ensigo. Banna Abannayuganda mweggyemu emitima emibi kale obadde ogenda kutta abantu simply because olina akasajja ku mutima. Banne mwegendereze tufumba mmere n'olekaawo oluusi emmere wodda mu fridge gireke gyesonyiwe
buy fresh food. Dia bwe kulema okomaawo ogende naye mujja kufa. Kuba katono mu Dubai olaba omuntu abeera talina ddagala nti agenda kuloga, talina gyagenda kulijja, teri ttale gyagenda ddinoga. Olusiriiza omutabo niizo mutawanya okutransporting okuleeta naye asobola okuteera tukulolokisi mu mmere nga kye babadde bakoze. Astagfirullah. Njagala bwe neyakikoze ofe bubi. Mawulire si malungi naye nga kiva ku kitima. Agambye nti okusanga omuntu nga takwagaliza naye ng'olina by'okola n'asalawo akole kifiiriza. Okitegeera ekintu ekyo nti n'agenda n'ayiwa mu nva eddagala nga tolina ky'omanyi osaavinge bakasitoma abo nti bakasitoma abo bwe banaabirya bafutuukiweeko obulabe ate bakole ki bakugombemu obwala kwegamba. Agambye nti ge mawulire bimu ku ebyo ebigenda mu maaso eyo mu UAE ettima lifuuse ettima nga kakati mulimu n'okutemulwa. Mbadde nabagambyeko awo mu ntandiikwa nti omuyimbi Fiki Gaza olunaku lwaleero atwaliddwa mu kkooti naye nga bintu bya Fiki Gaza nno mulimu ebintu bingi. Fiki Gaza ono twamulabako ng'ali n'omukulu Balamu Barugahara era n'amuwaako oba kaali kadomolo ka buuto n'amuwaako ebintu byali awo bingi simanyi oba n'omugaati oba na sukaali naye essaawa ya kakati kigambibwa mbu y'omu ku abo abali emabega w'okuba ng'akwatibwa oba oliawo mbu missoni gye baamuwa oba yamala n'agivaako oba yagigaana awo simanyi biibino. Fiki Gaza yakwatibwa ennaku eziyiseeko awo emabega kokko ebiri mu mawulire si bye bituufu. Okusinziira ku sources Fiki Gaza nakulabula ekiri ku poliisi ekibuye nsobodde okwogerako ne DPC n'angamba DPC waawo angambye mbagambe temugamba mbuna ate muwokesezza angambye mbagambe ennyumba ya sitaani ekwata omuliro si kyekyo. Kakati nababuuza ne mbabuuza Fiki Gaza alina ennyimba mmeka era Fiki Gaza akolawa ebivulu alina ebivulu bimeka emmotoka zaavuga azijjawa. So ekiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka Seggirinya style kye baasibira Seggirinya kyali kirala naye nga pate zombi tezisobola kukyogera. Amusiba tajja kyogera ne Seggirinya tasobola kyogera wabula bali mu kumwokya wansi. Abasajja ekintu kye yabakola kinene nnyo ne bakwata duriru ne bamuduriringa wansi naye nga tasobola kwogera. Fiki Gaza bye bamuvunaana birala nnyo. Bagambe bamukute n'amajambiya n'ebyambalo by'amagye. Waliwo looya waavuddeyo okumuwolereza oyo omukyalo omuddugavu yagambye tumuggyeko eri erinnya ly'obuddugavu. Yagambye baali baguze jambiya ezo nga bagenda kusala bisolo ku Yidi. Eno Yidi yali ya bisolo. Wabula Fiki Gaza ye kyabagamba eri munda abagamba bwati bino DPC byangamba DPC yangambye DPC angambye bwati Pastor ASP ate Jeno Sauda Madada akoze ate Sauda Madada akoze iki Jeno Sauda akoze iki sinaba kitegeera bw'aba ina kyakoze mumbuulire nze musobola awo kirabika mwenna mu mutya mumbuulire nze musobola Jeno Sauda Madada wamawulira Fiki Gaza kyabagamba bagamba bwati nali redde okukola omulimu gwammwe ne mulagajjalira ebisenge byammwe eby'amakolero ga Waaka amawulire ne galiikinga nga sikyasobola kubeerako kyentuukiriza. Yagambye abapoliisi nti waliwo omusajja omupoliisi eyadduka wano gwe bayita ASP asomola ebyama eyo yonna mu gavumenti yanjabya nga sikyasobola kutuukiriza kye nali nina kukola. Mwani abagamba nti no nali wa poliisi mugenda ne munsibasibako ebintu byammwe mmwe mbu waliwo omusajja ow'amagye owa poliisi eyadduka yasomola ebyama nga sikyasobola kutuukiriza kye baali bantumye
era ye Fiki Gaza abagamba bo bennyini ye problem yesi ye problem sabagamba nga Fiki Gaza ajja ku kitebe akyajjawo sabagamba nga Fiki Gaza ajjawo ku kitebe awo ne wabaawo n'abamu abantu bantuuka ne bagamba nedda pasito okoze bubi oyo mwana Fiki Gaza oyo waffe gwe tuzimbirako omanyi abayimbi bagenda ne batulyamu olukwe kale ate abayimbi abatono be tulinawo pasa tewandikoze bwotyo nsobola okusiba information omuntu bw'aba yagimpadde naye yampoma satellite sigisiba. Yes, bebye bitambula neyinga webali kubanga wekominde ku NCK TV era wobolyo nga tona subscribing akekade subscribing ringing that notification bell sharing liking ebisigadde tukomawo nabyo tova